Kadongo kamu. Yes. Bw'oyogera ku bayimbi abaafa oba bano abaakikubedda baawulira bubi banyiiga tabagaana biwulira. Katugeze ng'oyogedde ku Basudde omusajja Basudde ono alina engeri gyakola nga bw'ati. Kiri kulaba nga abadde anyumya ebigambo nga byettira kumukumu nga yeesala. Atandise okwemiima. Ng'atandika okwemiima. Nanti abayimbi abo balaba. Kakati era bw'otaba mugezi nnyo oyinza okwesonyiwa okwogera ku muntu gw'oyagala. Olwaba n'obayagala bowangala nabo. Kati neze ngamba ntya nti ebyokulabirako abayimbi bonna wano omuyimbi nga ne Basudde we bali yali asinga okuba n'ekitiibwa okuweebwa ekitiibwa yali Mzee Fred Sebatta. Ng'oggyeko bali bakadde ba Mzee Dani Mugula, Mzee Matiya Alima, Mzee Matiya Kakumirizi, Mzee Izi Wambaza n'abalala tulina Bernard Nsubuga taata wange. Nti Mzee Fred Sebatta ku mulembe ogwo myaka gy'ekyenda yali wa kitiibwa nnyo mu kuyimba wadde ne kugina era wa kitiibwa era yenna yewe ekitiibwa yakyaliwo aweebwa ekitiibwa ku lwa music wa Kadongo kamu. Okitegeera naye singa owaba oli agamba nti ate Mzee Sebatta naye yali atya Hamani Basudde. Basudde yali wa kitiibwa kusinga Sebatta. Ninge baga nti Mzee Sebatta naye yali atya Hamani Basudde. Kitegeeza omuntu oyo aba yali wanjawulo. Kitegeeza bw'otamwogerako oba oli azaamaanya bw'otayogera ku muntu yakola kyafaayo. Abamu tebagala kumwogerako nti bw'ona amwogerako ojja kusaanikira ebibye kubanga kitegeeza ku minzaani talina bwabipimapima talina wewaalinya mu ngatto zo. Naye ate awo aba mukyamu kubanga Omuganda bwagambira nti akyawo okubuulirirwa aba akyaye kumanya. Lwaki seegomba nnyo tambulira ku mubiri wano ndabe ye akitambuza ate nga njagala kukola neegomba kyakola. Tolaba kati omuntu bw'anyiiga kuba otonyumiza ku gw'omanyi nti kakano oba olimbi. Kati nti bw'oyogera ne Mzee Sebatta akugamba nti nze Basudde mu kuyimba namweraliikiriranga nnyo nga bw'afulumya alubamu esooka nze sireeta mulindira ku yakubiri nange kwenteera ne twabika. Okitegedde kati omuntu gyasangamu ekitiibwa mu music ate aba w'amaanyi. Okitegeera bulungi. Naye waliwo ekyafaayo ekirala omanyi nti ebimu omukwano gw'abayimbi ogwo oba ono yalabanga oli nga n'oli naye ate atya ono. Waliwo ka vidiyo kentera okulaga abantu mu kufa kw'omugenzi Kasozi. Mzee Sebatta yali ayogera ng'atidde okuyimba. Eddoboozi eryo oba oliinako? Oke tujja kankiwoogere bajja kukifuna oluvannyuma. N'abangoberera bajja kubifuna n'ababagoberera era bajja kulifuna eddoboozi. Nti Sebatta yali ayogera nagamba tunalabika tutya nga tuyimba ku bantu ate yali kyamaani w'okulira olumbu olwa Kasozi kuba yamuyimba wembanga nfudde njagala Sebatta Fred ajja ayimbe nga nammwe bwe muddamu naga simanyi oba ekyo kiriba. Sebatta ayimira akawaayirako nagamba simanyi oba ekyo kiriba. Nagamba kati aba akyayogera nti bannaaye yetwale badde twatandise edda n'okuyimba naye kakati tunaleka tutya aba akyayogera Nabbi Basudde n'ajja n'amuva mugongo sebo omukulu Fred leka kugamba nti omufu kakati mufu. Omufu gamba nti omufu yagamba nti bw'afanga nzijanga n'ennyimba n'enkulembera okuyimba. Era ne Basudde n'agamba Sebatta nti ffe singa twatandise nadde okuyimba naye ggwe ne bw'alifudde Kampala ng'ebyuma buyimba tulinze ggwe era tandikira awo tuyimbe. Omufu yagamba tuyimbe. Kati Mzee Sebatta okussaamu oli ekitiibwa yagamba ebyo ebigambo bya munnange Hamani Basudde. Okitegedde naye nga mu music yalina mutabani we ne bw'atyo bw'agambye era ne batandika okuyimba okuwaŋŋana ebitiibwa era yamuggyako nti bakazindaala yajjanga akavalinga nti tata teweetonda oli bwino oba ddaame birikuba birina mu luyimba. Ekikulu kyali nti kulembera abayimbi ffe tulinze gwogu kati ebintu ebyo biba nga byayogera myaka 22 nga ne kaakati binyumira abantu byali bigatta Kadongo kamu. Naye lumu omanyi ebyafaayo bigamba nti kulabako
Gita Singers ya Paulo Kafeero ne Kalwada Professional Singers bireka byatandika olunaku lumu kubanga amaka ga Kafeero gali ko Hollywood nga gabasudde gali ku Aperandi ekibuye kakati Kafeero ye watandika kulabako atandikira kubayita ajawuzike ku Hollywood kati nga ate enkeera ye basudde agenda kutandikira yalina gyagenda okutandikira najawuzikire ku Aperandi kakati basudde abakyali eno kampiteke wa Paulo ndabe shetambudde bitambudde bitya agenda tukanga tebanatandika amplifier yafudde Paulo kyekiganye nti amplifier ate webiti nti bagende wali ekibuyi kangende navuga emmotoka ye najja naano neyiye ajiwe Kafeero bakole bwe yaleta eyiye ne bagiteekako olwagira halo nayo neekuba otegedde abantu bajju basimbera yini basasudde abalala batudde balinze mwana mulenzi avudde mu makula Gita Singers ataddewo ekibiina kye kati nayo bwe kubaga tukoze tutya ono wabanga bero okulwana kuvadda okukwasika obutebe n'amacupa byavadda kati basudde kyava gamba totawaana ngajja ku stage leo kumanya nti basudde yali musajja w'amaanyi abantu bali mu kwekalakaasa yajja musiriikirireeko nze Hamani basudde nzize wano kushaya muganda wange mbadde nze namuyimbirako naye ebyuma ebifudde tulese n'ekirala ne kigaana okukola naye mbadde mbasa bonna baasirika manya afande Kaweesu yajjanga mu bantu ne basirika kati oli yasinga nabo bonna baasirika mbadde nteesa bwenti buli ayina ssente zo ayasasudde ng'oli muyira buli ali munda abeera asasudde buli ayasasudde genda ku mulyango bakuwe tiketi yo odde ku lwokuna olujja Kafeero agenda kudda abayimbire nze ngambye bonna basimbanga omu layini kugenda bawe tiketi badde ku lunaku olulala ng'ebyuma biteredde ola amaanyi g'abasajja ge bayina kati njagala ŋŋambe nti sho esobola okukyankalana mwami gundi najja n'agamba nakakanye embeera taliwo